Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. King Charles azalibwa ngina ku mwezi 14 November 1948 ku ssaawa 9:14 mu Lubiri e Buckingham eky'omu London mu United Kingdom. Amanya g'embojjuvu ye Mulangira John Charles Philip Arthur George. Azalibwa omwami n'omukyala Queen Elizabeth II ne Prince Philip abagenzi kati. King Charles oluvannyuma lw'okuzaalibwa bw'atyo yatwalibwa mu Ecclesia okubatizibwa era nga yabatizibwa Archbishop Geoffrey Fisher ow'e Canterbury ng'ennaku z'omwezi 15 December 1948. Ennaku z'omwezi 7 November 5 Charles yatandika okusoma ku Hill House School eky'omu bugwanjuba bwa London. Catherine Pym yalondebwa okuvunaanyizibwa ku by'ensoma bya Charles. Bwe yasumukasumukamu Catherine yategeeza Queen nga bwe yandibadde atendeka mutabani we okuyiga okuzannya omupiira era nga webutuukidde olunaku olwaleero nga King Charles musajja musambi wa mupiira. Omulangira Charles yasomera amasomero mangi era nga ganjawulo okwali Chem ne Gordonstone nga ge masomero ge gamu omugenzi kitaawe Philip mwe yasomera. Bwe yaveeyo yeeyongerayo ku ssettendekero emanyiddwa nga Timbertop Campus yakulungula omwaka mulamu. Bwe yatandula ku bigere bw'atyo n'agenda mu Cambridge University gye yakugukira n'afuna degree mu bya arts. Mu mwaka gwa 1981 yawasa omukyala Diana Spencer n'amuzaalamu abaana babiri, omulangira William ne omulangira Harry. Mu 1996 baafunamu obutakkaanya ng'abafumbo olw'ensonga ezitali zimu era bwe batyo ne basaba okwawukana mu mateeka. Diana yafiira mu kabenje k'emmotoka e Paris. Mu mwaka gwa 2005 Charles yawasa omukyala omulala amanyiddwa nga Camilla Parker Bowles bwe bali kati mu maka era mu bufumbo obutukuvu. Nga omulangira alina obuvunaanyizibwa bungi bwe yatwala ku lwa maama we n'abakyala Elizabeth Maria II. Omulangira agunjizaawo ebitongole bingi omuli ebitongole ebivujjirizi by'obuyambi eri abavubuka era nga ye muyima waabyo era ye president era mukiise mu bitongole eby'abantu 14 abavujjirizi b'obuyambi. Omulangira yalondebwa okubeera omulabirizi omukulu mu kutaasa n'okuddaabiriza ebizimbe eby'ebyobuwangwa n'eby'ebyafaayo n'okumanyisa abantu emigaso gyabyo mu bitundu ebyenjawulo. Charles asobodde okuteekawo ekizimbe ekimanyiddwa nga Pound Bag, ekizimbe ekivunaanyizibwa ku kugaba emirimu eri abantu bonna ababa banoonya emirimu. Era musajja muwandiisi wa bitabo era awandiisa ebitabo bingi ebiwererako. Ku lw'obutonde bw'ensi Charles awaniridde nnyo ebyobulimi n'okuvaayo okutaasa obutonde bw'ensi era bw'atyo yaweebwa engule emusiima ku lw'okutaasa obutonde bw'ensi. Ku myaka 73 King Charles II alidde Namulondo ng'era mu byobufuzi bya Bungereza ye King akyasinze okutuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe okulamula Bungereza nga wa myaka miwanvu emyaka 73 era mu bufo bwennyini ne gwe yasikidde Queen Elizabeth Alexandria Maria II naye mu byafaayo bya Bungereza ye Queen akyasinze okuwangalira ku ntebe ng'awangaliddeko emyaka 7 bweddu. King Charles ye Kabaka wa Bungereza addako n'amawanga amalala agegattira mu Commonwealth 18 yasikidde maama we mu Bennono ng'ennaku z'omwezi 8 September 2